Okutandika okuwulira omusango gw'abo Buwembo Habibu ng'awakanya obuyigirize bw'omubaka w'e Lubaga South Katolu bw'amakugudde butaka olw'omuwaabi okusaba kkooti mu ngeri eyakadde asobole okussaayo okuwaaba kwe mu butongole. Buwembo ng'ayita mu puliida we Isaac Ssemakadde ategeezezza kkooti nti endagamuntu ye wamu ne kkaada y'okulonda bye yalina okukozesa okuwaaba omusango mu butongole byabbibwa ekyamuleetera obuzibu okussaayo okuwaaba kwe mu budde era nga yawaaba ne ku poliisi nti ebimwogerako byabbibwa poliisi n'emuwa ekiwandiiko okukubisa ebirala. Before we filed this application, the applicant was the victim of an attack on his home and property, and he did report the matter to police that he had lost certain property, including his voter's national identification card. Buwembo ayongeddeko nti kiri mu mateeka Parliament terina buyinza bwonna kujjako munnansi yenna ddembe bw'abazze mu kkooti okuwaaba omusango gw'ekika kino ng'ayagala okumanya obuyigirize bw'omubaka yenna. Could not have been intended by Parliament to take away the right of a citizen or registered voter to bring a complaint to this court under Article 86 of the Constitution, merely because 30 days had elapsed after gazetting of the name of a member whose election as an MP ought to be investigated. Bapulida b'omubaka Katolu bw'amanga bakulembeddwamu Asmani basaalirwa bawakanyiza ekya Buwembo okusaba akadde kubanga okusaba kwe kujjidde mu kaseera ng'ebbanga eriweebwa kkooti ennaku 3 okuwaaba omusango nga guno zaggwako dda. Looya wa mwami Buwembo n'asaba kkooti ekkirize obujulizi obupya. Obujulizi obwo nga bulaga nti mwami Buwembo ID ye yamubbibwako era n'alipootinga ku poliisi. Atenga mu biwandiiko byawa kkooti ng'awaaba omusango guno eyo ensonga yali teriimu. Kakati ensonga eyo ffe ne tugiwakanya ne tugamba kkooti nti si kituufu era tekiba kya mu mateeka kuleeta bujulizi bupya ku ssaawa eno ng'ate walina obudde bwonna okuleeta obujulizi obwo ng'owaaba omusango. Awo we wabadde kalumanywera. Omusango guno gwongezeddwayo okutuusa olunaku lw'enkya omulamuzi Margaret Oguli Oumu lwajja okuwa ensala ye ku nsonga eno. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria ne Eka Ronald amalindirire. This is Kingdom TV.